Nkola njagadde. Ne kasitoma gy'ayogera nange obubi simukolako. Mulimu amanyiira kati bino ebintu byendimu musi abasinga baba balowooza bingi byokola okuyimirizaawo kyokola. Kati oli ajja njagala Jack Daniels naye naawe nkwagalirako. Njogera bwetyo. Sibakola kabeera gambirawo bireke situnda. Kale bikabikako at least. Why? Njagala ka Jack Daniels ako. Nena ofuna ku budde bo naawe nkola ntya. Ngamba kansoke kweka Jack Daniels ogira onywa nga bwe twogera ku ebyo. Naye njagala Jack Daniels naawe nkwagalirako. Okay. Kaka kyo janga njagala ka Jack Daniels naawe nkwagalirako nkugamba empaya ebbiri ekitundu. Ka Jack Daniels ngenda kakuwa kwa 3. Nanzi mbadde njagala Labagwe mbadde bino si kikulu naye mbadde njagala Labagwe. Kitegeeza ka delivery k'omwenge okafunyeemu. Abaami. Nabo bafunyeemu. Bafunyeemu bataata bange. Muluzungu yabayita ba daddy. Abeera daddy. Ono mulabira daddy. Afunyeemu ba daddy. Afunyeemu ba daddy. Kubanza bakasitoma bange si bavubuka. Bantu bakulu. Kati abamu weekend baba tebagenda kukola. Yali yekola delivery zokka. Ebimu tebiba byangu just oba olina olemezaako. Nenga delivery zo zikola. Zikola. Ez'omwenge. Era tokolangayo ka delivery omwana n'akugamba naawe byonna nga we bizze delivery. Ebyo biri person. Nze kisinga okutera mbala kutamiira. Bwe mbasigale nga naakayingira mba sigenda kukola. Tandise n'okukakoppa. Kategeeza ki? Olumu okolirako n'engalo. Walina zino engalo. Vini oli otya? Oli bulungi? Obulamu butambula buti? Bulungi mpozi obwo. Tokyalina musajja nakuzina akaviiri nga kakaddyemu awo. Akaviiri nakakasiba lwakuba eviiri nazizamu straight. Wazza musulu naye ng'oli otya? Obulamu butambula butya? Mbadde ndudde mbadde nkulaba ku social media naye nga tuludde osisinkana. Ennaku zino ate watabuka butabusi. Ebbaala wagitabukira. Yasooka vidiyo zokka zenteekayo naye mbirayo Monday n'Olwokuna. Buli Monday n'Olwokuna eno kuba mu bbaala? Monday, Lakweva, Olwokuna Kasiko. Lakweva entinda? Eri Bukoto. Bukoto awali Pasho? Oba waliwo bbaala ki? Waliwo Pasho. Yali Pasho yali bbaala ya mukwano gwange omuwala n'agikuba ekigwo. Bwe yagikuba ekigwo bawe n'amugamba givemu kwe kuteekawo eryo. Anti naye ne Lakweva si ye wavira. Kwe kyoba omanya kyekyo. Omuwala. Omuwala bawe yamugimugyamu. Kata kyagiinako obuyinza bawe yagiinako obuyinza. Beebo vira biki. Bigera mu maaso mu bbaala mbimanyi wadde sibeerayo. Naye ng'oli otya? Mbadde tuludde okulabagana. Ebbaala ennaku zino sitoola ki bintu bitambula bitya? Ye by the way sokoleka eri kashopu ye kyakola? Akola zo. Nti yali yekola delivery zokka. Era ekyo wakitugamba. Ebimu tebiba byangu just oba olina olemezaako. Naye nga delivery zo zikola? Zikola. Ez'omwenge. Era tokolangayo ka delivery omwana n'akugamba naawe byonna nga we bizze delivery. Ebyo biri person.
Biri personal. Kitegeza ka delivery tukakolanga. Anyway, mujje muwagire Pavin bagita Pavin Kaweevu and Hooker delivery. Kyogere bulungi sikiwulira. Pavin Kaweevu and Hooker delivery. Hooker gundi buno gundi shisha. So it's a delivery shop for all kinds of liquor, beers temuli. Beers boba secrets is tandikira mu bid. I was delivering biro biri tobona kitegeera. Okay hino zigala ngoli kati zine nnaku ogabe balogeneyo Monday na rakon. Then kati soka ngati tunagenda mu byabala. Actually last time twagala kati ni ku byalika soko mbuli ebya delivery bitambula bitya at the moment kuba wali ngamba otandika bitandike wakati nsuubira abantu ba customer bajja. How is that going? Buzibu kyo bulimu soka tutandikire na etambula etya sofa obuzibu obulimu ngatagera ku buzibu etambula bube kale nti osobola tunda ofuna bakasoma emirundi ng'ena mu week batambudde bube kubeera ogenda kujja mu kasenta akawerako. Mirundi ng'ena mu week nga tubale nti oli atutte crate za bia 2. Bia simutambulirako nnyo nga tutte toba whisky oba wine tequila no delivering. Bani abatera okukola okutumya bakazi basajja musi basajja. In fact sifunangayo kasoma mukazi gwe nafunayo yali ababweru yankubira na kusimu nangulako vape ate teyagula mwenge tunda ne vape bye bikyata bazi smokingira muzibanga abanga ziba flavor zibangeza shisha neyo yanjawulo kano kebakwatira ne banyiri nyali yako temba mujaga kyagala kyoteekamu mam flavors zibangeza shisha nazo nabo obutunda gwe lwaki basinga okula orders basajja kati abakazi maybe bayanejje babigula ate abasajja abamu bayagala kulabako Pavin nakayo ku TikTok ng'otunda njagala kino na kino kyekale tukireetewa wano ne wano nkitwalayo naga nze mbadde njagala labagwe mbadde bino si kikulu naye mbadde njagala labagwe kitegeeza kadelivery k'omwenge okafunyemu kafunyemu ki like ofunamu ku ssente obadde ozafunyemu ki maama abaami nabo bafunyemu ba friends abasajja bafunyemu emikwano emisajja funyemu bataata bange muluzungu baita ba daddy ate taata muluzungu abaaki daddy ofunyemu ba daddy oli abeera daddy ono mulabira daddy ofunyemu ba daddy funyemu ba daddy bataata si bano bapapa babebe ofunyemu ba daddy ne bakuzaala funyemu abanzaala oyo ndi mupanga emirimu ne gikwatayo ebyaddala kati ogwo gwakwatayo kulemerako oli ayagala delivery biseera ki byosinga okukola deliveries ebiseera byesinga okukola weekend awo ngena terutuuka ati nga ku Friday awo Saturday kwanza bakasitoma bange si bavubuka bantu bakulu kati abamu weekend baba tebagenda kukola bantu bakulu abamanyi bye baagala tofunangayo kasitoma muvubuka nali mbafunyeko naye batawaanya bamu ajja n'akugamba ninayo pate ngenda gula next week n'omugamba kale kati aba ayagala Justin Boz ebyo byonna babyogera nga tagenda gula aba ayagala Mbozi can we be friends zinakowe emikwano wagala business kigwe mwete nali ku good last time twakola interview and someone was asking me never what twakyogerako emyaka I remember someone was asking me how old is that girl yakwita na girl ngabuzazi ngaalabira ddala oli mwana muto according ku
experience gye wanyuma gye wayitamu but even abantu bakyogera nnyo ekyo ekintu nti byempisamu bikulu ku myaka gyange n'emyaka 23 nakagiweza guno mwezi last month wawezeza 23 nawezeza 23 n'ebintu byokola by'abaana ba myaka 3-5 kisinzira obulamu bw'okuliddemu wono tuko okuretiring nga tuli consultant myaka 3 nga bakuba gy'osuubira retiring asitampeze myaka 3 onzaala naye kati sina sola zaala nga te obuvunanyizibwa ku buvunanyizibwa okay ozi ng'oli anzaddemu ate ng'agenda n'omwana ekyo ky'olwidde kikola nti nzala mugenda n'omwana we kati sobola kikola newe naafumbirwa mu myaka 3 nonzaalamu n'ogamba mondekawo ogenda n'omwana wo oziba tewansanga naye lwaki nsonga ki yowe enambo nina obuvunanyizibwa kati sola gatta buvunanyizibwa ku buvunanyizibwa nakulira kusinga mother so sisobola leka nange mpitemu obwo obulamu so ajja okuzaalamu n'agamba nti awetaawete n'omwana genda n'omwana we kuba omwana yaba wa kika ki erudde oli mutuufu agenda n'omwana we nikiba tekigenda kulumiriza omwana nga tomulabako bamulaba naye aba alina obeera n'omwana we kati gwekifuula the other way round nti bw'obeera n'omwana taata ajja n'amulabako n'agenda kati naawe saawe no gwogenda n'omulabako n'ogenda nzajja ne malako ne ngenda ng'olwomuwa wa bbanga ki oba wa myezi meka agenda n'omwana we as long as agenda saba ng'agenda naye kati aba tasobola kulekawo kitegedde kati anaawe omukwatira tasobola kuleka waga kati wengenda n'omwana nengenda ne bebi mama era mba nina ogenda naye aba tasobola kulekawo olina essuubi erikolayo kali ka shopu okateekawo kirooto kyange waliwo lika sto eri awo olaba ng'ovudde kwa Acacia ng'ogenda ng'oli awo ku luno oluguudo oludda e Kamoti waliwo lika sto eri awo oba ogiraba mpya nyiniyo mumanya ali Japan bali babiri lwenjiyitako bali babiri lika shopu eyo gy'oyogerako babiri bombi mbamanyi ali Japan eyo yali wa mawulire n'awummula n'agenda e Japan ekyekamu amataala n'oba toli waggula ogula naye onoogigira nga olwedde bino bikutwala kaguddeyo ebintu akaguddeyo wati nga ndaba delivery erabika ekunyumira ate era naawe osigala okola deliveries okuba wali nti obeera n'ekifo oli wabagambo newaba ayagala kulaba kakusanga omugamba asanga kuli kasito olina waba ayita obuyisa asobola okujja n'alaba price n'agenda n'agamba nja kudda olulala oba sekyo ndeetera ewaka naye kana akadelivery katambula katyakko si kabi abaana bagula pozi bagambye baddadi be basinga okugula basaani tebagula nnyo bavuka batawaanya abamu tebagula just abayagala oba mboozi baki bagaba tiipu abo abantu kisinziira oba omusanyusiza kuwa omusanyusiza oti ogenda osinikisa amannyo oti transport kati tugeze tomusabe transport nagamba nti transport yadde wameka wamutwala nakwongereramu endala nagamba nti aja wamutwala otwala 50k naye ng'osobola okukola delivery nga totadde sente za transport atataddemu nga gwe totadde sente za transport oli yasasula anti kyeŋŋamba nti tekisoboka wakubuuza ni transport wammeka nga tewamugambye omumugamba nti ngenda kujja naye bodde genda kundeetera mutwalo kati notukayo nagamba mpozi mutwalo nti nakuwa 50 nagamba nti endala zikozesa ng'olwo omukoledde ki olwo okwongeramu ku mutwalo okwongeramu emitwalo ena tewali just mulimu abantu ye nga alina sente mwebali naye bye ebisajja ebikulu ndowooza byo tebikabasanya nnyo kaba katini ng'ogenda obudde waba tewali kulabako bulabi kigo kuleeta byolese n'ogenda tofuna nga yagamba tusigale wano tunyumyemu nali mbafunyeko naye sikikiriza tosigala nkono onyumye kiba kizibu
kuba buli wobeera waawo asobola nyambako tunywe ino bottle fena osobola okola ensobi ng'otamidde ate nze bwe ntamiira nze ntamira bubi so kati ekyo kyewala nkyewala okay so oli yenna waba akwetaaga agulye bugulizi bottle nga neetaaga bati no nga tugambe nga awuli oyagala omusanyusa agule bugulizi bottle musanyuse mu ngeri ki no mubeerawo munyumirwe tunyumirwe kozi ng'onsanze out awo maasobola okukkiriza naye mbu njagala gula delivery ogireete tunyumye sikiriza ennaku zino bawamba abawala okimanyi ekyo oluddeko incidence eyo yali etuusewo naye last year sikati siguno mwaka byali bya mwaka guno mbuulira how yatuuka wete what happened omuntu nga wanagamba nti jangu tunywe waliwo akwagala biki mujje tunywe ebyo bintu abaana basinga babi bakola ebyo ebyejangu tunywe mujje tunywe ati ne bagenda twagenda basatu naye nze natuuka nenfuna ki program nenfuna gyendaga nofuna owamangu no nali nofuna gyo ekale nofuna gyolaga olina kkubira nti owaaye nze nengenda emuyenga nga naye ogeze kunywa nali ngenze nnyo naye nabingenze nnyo nabo kati abasigala ne bagenda be bagenda nabo kati bali bamanyi batamidde kumbe bakola ki bakyategeera nga bo bamwali mubamanyi nali mbamanyi ngamba abavubuka nkyaki tebalina bannayuganda sooka olindeko kati mubajoyininga mutya bakuba essimu nti waliwo abaagala okunywa we muli nasobola onywa tiwetuli Pavini lindako olwani abakubira amasimu nti waliwo abaagala okunywa we mukwano gwaffe muyina bapimpa bapimpa ate twakola birala nabo bennyini kuba oli yali aba abanyonyodde timwe mubanywese mbugire ebiwedde sigeza muyina bapimpa itegeza waliwo aba basipotingira omwenge sikyabikola ebyokugamba kale naye ngamba walinga kuba kati wali ababikola waliwo abasipotingira omwenge nti wano waliwo omugagga aguzaazu 3 mwanguwe nga mulinnya nga mujja oluusa wameka sikyalatambula kironzi abagamba before sikyalatambula kiro sawa nga 3 program weba tekolagana weba tekutuka kitegeeza kasazi wera 3 sawa 4 mbanfu netegeka sawa 5 netandika otambula okay so kati sawa 3 diro inokubange ekutuse nti tugenda omugagga aliwa kyaliwa aguze azulu ya mmeka kisinziira wodi kale milioni 2.5 genda maaso kati nga basigalayo we banywa abaguliddawo jeze kwava 2 tekira nga banywa kati ndoza nga bamanyi batamidde bali abakongo bali bakongo kati bano bagenda ozuukuka nga badda nga onagamba nti tuvudde Kamotya tukuba bali awo kuli Kashede tuvudde Kamotya tugenda kudda nga Kyebanda bagenda okuba nga abategeera omwenge gubagwako nga bali wano nga ku barracks olaga amafuta amakadde agali awo nga ku barracks Matimba ngagera mu kizungu aga amakadde ago abali badde oba lwaki tebagajja mu makadde tegakola gulindako bali balagawa bali badda Kyebanda nga bali babagambye babatwala Kyebanda oba mbabwala bali jukira boyingira mu motoka ng'otamidde omwenge gukubamu nnyo owuliramu kamunguluzi nnyo lindako abawala bali babeera Kyebanda kati nga baba droppingako waka kati bano bagenda omu agenda olaba omulala yali atamidde nnyo omu agenda olaba ng'atamidde nga okudda engulu nga baliwa Makindi awo nga ku barracks namubuuza mututwalambu tubatwala waka nga singa batuuse dda Kyebanda ne Kamotya byeri kumpi kati baliwo bagaba batwale Kyebanda bo bali bamanyi wano we babeera bati ne bano bali batamidde kyo kyenkugamba nti omwenge basobola okuwamba ku lwa mwenge nga teweeyagalidde naye nga wakkiriza naye ng'okkiriza nti lwansonga otamidde kubanga kati n'abakongo sisula nti bali bamanyi bano gye babeera kati nabo bali batamidde nga bo bamanyi babatwala waka baliwo bagamba mututwale ewaka
bali ne bamanya nti guno guwedde. Naye bo nga bategeeza waka ewaabwe simba kongo. Kati namubuuza mututwala wanti tubatwala waka. Namugwa mu bulago. Jjukira bali awo nga mu bitaala. Yamugwa mu birago ologa n'amafuta gali awo Shell to Shell. N'apakinga awo Shell. Namugamba gulawo tuveemu kati awo waliwo abasirikale. Ngamba gula abawala obatwala wa. Nti mbatwala wange ono namweza ssente zange kusimu naye tayagala zimpa nga watandise obawayiriza. Abasajja baziweereza oli. Abasajja balina ogwo omuze asobola okuwayiriza nti akuwadde ssente nga tazikuwadde. Abasajja b'amabaala abo ab'ekiro. Kati ne bakera kutumya omuwala nga tekuli ssente. Basikadde ekyabayamba baali ba mutima mulungi ne babalemera. Bali kwe kugenda we baawonera. Naye bali babatwala. Kati gwenge muyenga gy'oli. Nze nga ndi kunyumirwa. Nze nga simanyi. Nga nawe wavuddeko dda. Simanyi bye batuuseeko. Bwe nali nabo baali basiraamu baali tebanywa mwenge. Ebizibu nga bingi mu mabaala. Ennaku zino olina akantu oba kaafuuse sigini kya gundi y'omukookola mu mabaala. Akati. Ene bwe nga tetunatuukawo kuba madi kyayagala wali kulika ombulira ebizibu by'osanga mulika mu kutundu mu kukola delivery za lika. Kuba kati gwe tukuyita omudelivarinzi. Buzibu ki bwesinga okusanga mobile? Obuzibu ngakola deliveries nti ebiseera abamu bagaana okusasula nga okuwaako deposit ng'ebintu tebinnamutuukako. Batuufu kuba mulimu abayaayi. Agamba bonziba biki kati oyinza otuukayo oli najjako essimu. Najjako essimu kati nga olina agamba nti jangu osange wano eno nentuukawo nenkubira nga essimu yo teriiko ng'oyiteese mu kabadi. Ng'okusooka wadde olimba. Kati kitegeeza omuntu yenna alina alistress alina kusooka kuwaako deposit. Kyokka ate naye aba atya oyinza omubba. Naye aba atya nti nyinza omubba. Kati awo wekitawaanyizaamu. N'abamu nti yali agenda kukubira agamba njagala flavour emu. Flavour emu eya shisha ya mutwalo. Nti ndiwa. Nti ndi eno. Kati oba olabira ddala ng'agenda kutawaanya butawaanya. Flavour emu ya mutwalo. Kyokka ate ogiteekemu omutwalo ogenda. Oli abagenda kutawaanya. Oyo n'omuleka. N'omuleka. Awo ebitawaanyizaamu. Ewasigadde wali oke. Sigadde okola oyagadde. Nkola njagadde. Ne kasitoma gy'ayogera nange obubi. Simukolako. Kasitoma ayogera bubi. Nze boogera bubi nange. Oli kasi ayogera bubi nga kigugwera. Mulimu abamanyiira. Mulimu abamanyiira kati bino ebintu byendimu nsi abasinga baba balowooza bingi byokola okuyimirizaawo kyokola. Kati oli ajja njagala Jack Daniels naye naawe nkwagalirako. Njogera bwetyo. Sibakola kabeera gambirawo bireke situnda. Naye oli wajja politely. Toyogerawo kyonna omuntu. Kale bikabikako at least. Waayi njagala ka Jack Daniels aako. Naye ofuna ku budde bo naawe nkola ntya. Ngamba kansoke nkweka Jack Daniels ogira onywa nga bwe toogera ku ebyo. Naye njagala Jack Daniels naawe nkwagalirako. Ko kati ojja nga njagala ka Jack Daniels naawe nkwagalirako nkugamba empaya ebbiri ekitundu. Ka Jack Daniels ngenda kakuwa ku 3. Naawunga kati Jack Daniels namukombako n'atamiirirawo. Kugamba ate ngula biti kale mwema abantu we bati. Naye onayogedde obulungi ebbiri ekitundu tetutuukayo. Abamu bo bejjako bejja. Naye waliwo okuza ku delivery naye n'otuuka watu n'ogamba naye nedda. Naye kituteko ekyanja. Nentuukayo eyo ku Ring Road. Ennyumba nnungi. Nampula njagala sigala kusula. Saasula. Naye nga walwawokko. Saasula, saalwawo. Yes, nali nga singa ngamba nti sigala tunywe.
Nandisigadde naye sasa. Ye yali afaanana ati. Ali musajja wa kitiibwa. Bana betu tutya? Bana betu betutya? Yali muntu wa buvunaanyizibwa. Ngali straight ku point pa delivery genda. Kati bana abashisho bakola otya pots zo biki? Abashisha bamu bazibuza, bamu akugamba yamenyese nsanga yamenyese bana abapate. Tosigala wozikuuma. Nsigalawo ekiba kyetagisa. Ne kati oli ayinza okugamba nti ndeeterayo ekinene kino nga lwakuna. Kitegeeza already oba olina okukola ebirala. Okay. Kati olina bawala b'osindikamu ebyo bintu abakuyambako? Sirina bawala benkola nabo. Nkola nzekka. Ofa kisiiri? Tolina gakolako lugambo? Omanyi obuwala obumanyiira bwe mukyankalanamu nga katandika? Era nze ne mubala nina omuwala omu mukwano gwange. Ani petite? Petite mama sefa sabawala bamu. Sina bawala nti oba mukwano gwange ngena musanga wano eno. Kale abantu osobola okuba ng'olina nabo emboozi kati nga olaba lips nti ansobola okunsanga nangamba how are you namugamba I'm fine. Naye nga temuddawo kunyumya. Naye sigamba mbu ate mulabe watudde ngende mubuukire nemerewo kuba omuntu aba ne programs. Genda lemerawo. Petite alina management? Ayina. Mulaba. Alabika nga alimu ka management. Mulaba. Pozi yakola eyo gundi gawo simanyi biki site biki lights off. Kukasiki. Lwaki mba mujjako amataala? Gabaako. Mwagituuma ki? Lights off. Ne agamu gaba tegaaka. Ng'okola by'oyagala. Soko nyumize bala gundi yeye bala bwagwa. Bala ki? Yonna bala life. These days erietya. Nenda ndabanga bawala abatu bayitiridde okuba mu bala these days. Baawumudde. Tikyo suubira. Tikiriko na kuwummula oba abazadde tebakyakuuma baana. Kirabika. Abaana abamu kyakaagana okusoma. N'okuba si kuwummula ennaku zino ebbaati mukyali bantu bakulu. Kizibu osanga abantu abakulu boogera basanga ku Happy Boys. Happy Boys. Nze bala gye nali nnyingidde munesangamu abantu nga bakulukulu. Happy Boys. Ye Nankulabe. Okay. Muyitiriza okuba amabala oba temusoma? Basoma. Naye kati abaana bamubuza abaana ennaku zino basoma bato. Sigamba nti abamu bagaana okusoma. Naye abaana ennaku zino basoma bato. Oli agenda mala form 6 ngali 18, ajoininga campus ngali 20. Kati obanga akyalina 19. Abaana abamu tebakula kati nze bonsanga osolooza ndi 19 naye nga ndi okyababba abasajja bakyalowooza nti oli muto. Kati agenda kujoininga mubs oba campus yonna endala banne bamugaye tugendeko out agende. Ate babibamu n'amaalo. Avudde eri ate abadde abeera waabwe kati atuuse n'ali coast atambula ate anamubs. Kiki? Tewali. Linda kabala ba mubs kiki? Basinga obeera nnyo mu mabaala. Abaana ba mubs. Right, mbuki. Baagala nnyo pate kirabika. Enneeyisa ennaku zino eri etya y'abawala mu mabaala? Mabaala buli omu abeera bibye. Sooka nkulemu kali akantu koko. Kizibu okola ki? Kizibu okola nti abawala bali mu baala balwanira abasajja balwanira biki? Kiba kizibu ennaku zino. Kati bakikola bati? Ndowooza buli omu agenderera ku kyamutotti. Nze kisinga okutwala mu baala kutamiira. Bakubyange nange. Siyagala nti mu baala nalabye gundi nalabye gundi. Bwe mbasikale nga nakayingira mbasigenda kukolawo. Ebiddako biba. So nkulemu kali akantu kokola mu bbaala. Abaana batandise n'okukakoppa. Kategeeza ki? Olumu okolerako n'engalo. Walina ezino engalo. Tewali kyekategeeza. Jasi nze ndowooza njagala nnyo olulimi lwange. Olukozesa nnyo? Lunyumira nnyo. Tegeeza olumu terukoma kulya kwokka. Ndwagala nnyo. Binyuma. Ebiki? Obikola? Obikola? Eri atabikola.
gye bali kulega ntabikola itegeza gwe kizibu obutanona ice cream. Ice cream munoni yaddala ate mwagala nnyo. Naddala nga ntamidde. Ice cream ampomera. Etegeeza oli nolabika otamiira bubi. Ewe kiri simanyi naye ku buli muntu nze wentamiira mba njagala kwebaka. Mampulira otulo tungi. Ndo wentamiira ate mbeera arrogant. Omanyiira. Kavaayo. Asooka okutwala okwebaka gw'ogenda naye. Oba okyategeera. Nze mbala nfuluma n'omuntu omu era bamumanyi. Guy. Bamumanyi gwe nfuluma naye mu bbaala. Kati waba taliiwo. Sigenda nga taliiwo. Kuba omanyi ky'osobola okukola. Kyokka oli mwana muto. Wallahi oli mwana muto. Ndi mwana muto. Kuggwe nnyinza okuba ndi mwana muto. Wanki? Kiki wali okoze mu bbaala n'owulira n'ogaana nedda omwenge guno ndabika kangu ng'ovuddeko lwe wagwamu wazirika okumala ennaku 2-3. Kiki wali okoze mu bbaala n'ogamba naye ndabika omwenge kanguleke? Nali ntamidde, nali ne bakwano bange, nali nkola nabo. Twali mu bbaala. Nali nyambadde aka blouse naye nga eno wansi nga kalaga. Kati kalaga amabeere. Nga wansi nga kale bw'okola bati nga amabeere gafuluma. Buno bw'ekitundu we buti ate mwaganya obbugira ne mutandika owanika enkwawa. Kati nali ntamidde n'ebikula ne bankwata video. Banteekako eyo video bagiteekako ku TikTok nga nsumuludde ne nali mu kapatra nga nkasumuludde nako nga nika erabika. Ani yagiteekayo? Waliwo omuwala twali tetukwatagana bulungi. Yamala n'agijjayo? Yagijjayo akawunti twagiropa ne bagibaninga. Naye nga already emaze otambula? Yatambula. Yali oba mu 7. Wakola otya? Yatambudde. Ebikula amabeere ne gagenda wabweru. Nga n'empale ziri wabweru? Empale ziri wabweru. Omuwala wali omukoze eki? Basajja? Si basajja. Yes, nze sirinnyo mukwano w'abawala. Ne kati ne kino ekyokuba wamba bino mugenda kikola mutya kuba munywa ne mutamiira munywa abawala balaba. Byonna bibaawo otamidde. Kasita otamiira we bati. Ese balina kwefuga bwefuzi. Ate onafuga otya ng'otamidde? Oba omwenge muguveeko? Sobola va ku mwenge nze. Sisobola va ku mwenge. Mwenge muguveeko. Nja kuvaako nga mpezza emyaka 3 nga we nkugambye. Ogenda setulinga n'oli akujja mu bbaala? Bwe naweereza emyaka 3. Va ku mwenge. Lwaki ombuuza? No, just mbuuza bubuuza. Kuba yagwoliramu emirembe. Oba just aliwo kukuuma paka wooweza 3. Okinaaba kyetagisa nja setolinga naye. Bw'anaaba aliwo ekisetolinga nange. Osobola okubira omuntu plans. Naye alina plans ze endala. Ate ebyo bibaawo mu bulamu. Tomanyi lwankya, tomanyi kigenda beerawo nkya. So siyinza kugamba ngenda setolinga noono. Nange agenda okumpasa simumanyi. Ayinza okuba y'omu ku bino biddaddi byalika. Tomanya. Akigamba omwaka gwonna ompeereza bulungi. Leka tukimale. Yankuwasa n'okufuula emikyala 2, namba 2. Abantu bano osinga bbala twalira waka muzibu hotels oba gundi. Airbnb. Baba pangisa Airbnb. Nayo olina kyo ofuluma. Oli nga ali mu Airbnb. Nga lwaki tofuluma. Ogumuwera ku mulyango n'akususula oba oguyingiza. Yingira ne ngukuwa ne nkugamba webale kungulako webale kino na kino. Ofuluma nga lwaki tofuluma. Ofuluma guwedde. Nga lwaki tofuluma. Ebintu bingi ne biri mu nsi. Nga ki? Ofuluma.
oba kimanyi kima Airbnb ekyo kiba kikugaana okuyingira kyo kiba kikugaana okugamba mbu kansigalewo mbu oba negome kino of course bukimena naye abantu batega ayinza okuteeka wali dollars kwagenda okutona ogamba oziteekawo dola kyeki n'ogamba sente ne boziteekawo abantu abasajja bagaba ne fake dollars agenda ziteekawo awo soko papaawo nga tonnazikebera weyambule wonna oyokye ogenda ofulumayo bati tuuka ku forex bureau nga dola gy'olina baagala kusiba nga bakutwala kusiba naye nga waliwo obaddeko n'okola delivery oli naagezaako nagezaako byamaanyi biki tekintuukangako okuggyako oli gwe nakugamba omukongo Nigeria gwe Nigeria naye tekintuukangako abasigadde basaba bya mirembe either nokkiriza oba n'ogaana bibaawo sijja gamba tebibaawo bibaawo naye omuntu oba olina omulagirawo nti ze munaye nkola bizinesi kubeera nebiri nabyo mbadde njagala bikola singa tonsanze nga nkola kineeno wandi nsanze mubiri ate bino byakwekwekamu oba ofuna ddabu oba ofuna ddabu ez'omwenge neza era sooka kwetegereza muntu kyakugamba byakugamba bambi naye lwaki tuddayo mu kugundi mu kukanika like really okukanika nja kuddayo naye nagamba ekyoto kyange nkola garage eyiyo eyange togenda gikola nja gikola siro tolina binyo yagala kukola lika shop yagala kukola garage nja gikola ate garage oza kyetaagisa ki funa ekifo kyo mbeera oba kikoleko bulungi funa ekimotoka ekikadde kiteekewo n'otafuna kimotoka kikadde ate olaategera batya nti garage osobola ofuna nga onagamba nti bamakanika naye nga talina wakanikira najja natankoleetawo bakirayansi be nobanga gwe omuggyako nga onagamba nti omuggyako nawe katoneeza ekifo we bati nenyawo ogenda ozimba mpola mpola ate garage sinzibu nnyo okola woba n'ekifo ndaba sinzibu nnyo okola kyokka nowasoma ono gayi wewe totanga mukukubira yakuta ono musajja mukulu twogera just mwasigala kwogera nanti tali mu Uganda ate twasigalira kola ki naye bwajja mukwatagana kati ate ono aliwo akujja mu bbaala ye n'omulekawo oyo bebi wange naye akimanyi onjogeza ebyamaze maama yakimanyi nti eri ogendayo ng'olyazze takimanyi ebyo byonna tabimanyi bambi oli just twogera mukwano gwange friends with benefit nedda bwe kaba kakugoba akabwanga liri n'asooka akutaasaayo awo naye ono omusajja nina omusajja bambi tagira just tunyumya bunyumya tagira lowooza nti ogira togira sigira yeka olwana oba otamidde gw'oyita si gwe mpita abeerawo mbeera naye wakuba sisuula naye abeerawo wentudde si waaba atudde naye abeerawo kati waba tali mu modu njagala kino nakino kifune kati waba toli mu modu egenda mu bbaala kwolwo aninze sigenda ko walolwenkera nga mpulira bubi no ngamba ye nga tali mu gwengo oli mu modu yagala kugenda naye nga ye tali mu modu ngenda era nansangayo kimukakatako naye wakazi mukooya si kukooya just akimanyi bwe ntamiira nti nsobola ogwa kukubo nga ntamidde so kati anyway tuli ku The Truth Media go subscribe like follow nine pavini mugere muwagira akola delivery za liquors ezenjawulo wine spirits whisks akola gundi bamwita shisha akola ku bintu bya shisha okusobola okugera n'omuwagira mukko enamba z'essimu kweziri okoze na ekintu ne kitambula naye nga tugamba Joseph China wali kulwa ebintu byonna byagala okusubula mu China okubireeta e Uganda
Joseph bamita buy with Joseph enamba kweziri then gwe ebintu by'emmotoka byonna twabikwaza Sula Motors kitegeera Sula Motors yeka yayina wano mu Uganda emmotoka gy'osobola okugula n'etakubonyaabonya ku kibanja mpola kwali asobola okuswapinga buli kimu akikola emmotoka ogenda Makindye awo ku gundi ya Salama Road kidda ku Entebbe Road then Africa Oil opposite Sula Motors wali oba sekyo osobola okugenda wano nga wakava ku police ekibuye oyambuka awo saidiza ovudde ku police yambuka kwekyo kigundi ky'Abachina ekizimbe ekinene nnyo opposite awo wali gundi Sula Motors parking enene nnyo ate wojja okusanga emmotoka ez'akabi kakalina agulu kaliko ekigambo Sula Motors oba osobola okuba nga buli kimu okifuna then website eya massage nayo weeri osobola okugenda n'oteekamu myspayug.com ne bamukuleetera wonna ne bakudelivaringira onakudelivaringidde akenge then wali n'otumyawo n'abaana ne bakunyiganyigamu ko bagiyita myspayug.com genda bugenzi ku website yo teekamu myspayug.com kuliko massage ez'enjawulo any part of Uganda woli part mwezi masingo ojja kubajja kuleeta massage spas woziri ofune service mu bulungi nnyo nene okera ku macha notandika okukola osobola okukola massage gwe omanyi wali omukozeeko kati wamuyigirawo waliwo yamunjigiriza nga bamukuyigiriza ku ki wali ogenda kukola ki wali ogenda kukola ki omwana omwala olina okuba nga omanyi massage teewumibwa ki mbulira nsonga ki ompasizza okomyewo okooye oba wetaaga okunyiganyigamuko omugongo okuluma so kati sirina kunyiga byentamanyi nyinza okunyiga ate backbone negikosa so kati kiba kinetaagisa oyiga ku massage nenkunyiganyigako okooye amagulu gakuluma omwana alina omuwala ateekeddwa aba mbalooza bya buseegu si bya buseegu olina omanya massage onyige ku bbaawo omutangira oti okugamba nti nasanze bba wange massage parlour kati gwe wamuyiga olwekyo Bavini namuyiga olwekyo nebwa ntagenda kujjanga ate ensinga ennuma ate ntandike mukuba weebati olwokuba manyiwo okuba weebati yasobola olina omunyiganyigamu si kumumenya nsingo nga bwa firimu okuba oyigira budola naafa olina omukwatakwatamu okay anna asalamu aleikum ekyo mbadde simanyi nti ate okimanyi mumanyi munyiga mubebi wange era ate okungamba omugongo gunnuma nereeta oil nemunyiga nga emba njagala mwana nange enyiga temugeze kwetuga okwo tekuba muzanyo mulala nyiga nkunyige ekiruddako awo nyiga nkunyige nange naye nofuna olute esaawa zino olugjamu sisobola nefuna olute esaawa zino nduzaala watuusiza nduzaala ate saatuusiza bati nduzaala naye nga weerabanga olufunye ndabira ddala ku bintu byotambuliramu ogambira ddala sisobola nduzaala kati kuba obulamu bwe tuyitamu tukola ebintu bingi nsobola okubeerayo nga ntamidde nenyumba n'omuntu nankuba ekifa ku mutwe neefu neetaleka mwana so kati bwe mufuna muzaala kyokka ate mukozesa ebitangiro zaala kyokka ogamba olufuna oluza kati onoolufuna otya nga byemukozesa byebingi ebitangiro zaala bita emergency pills emergency pill bagiragira ogimira mu ngoye emu mu mwezi so kati sirina byenkozesa bingi nkozesa emergency pill yo kati nazo ndwawo zikozesa olwensonga sebakana buli omu nti ate nebase noono neeraliikira ngenda funa olubuto ate ndi noono omuntu omu sigadde n'okola eddala ulyo mu bbaala naye abakulaba mu bbaala ng'okola ebintu byokola bo bakulowooleza ki abantu bandabamu kintu kirala bakulabamu oyinza okuba ondaba bulala nze ndi mukaka ngamba kati nze mmanyi oli mukaka bali bo bakulaba bati bo bandabamu kirala neetunda kola ki ate ekyo kintu bakyogerera buli muwala teri muwala ateetunda kati ate ab'oku TikTok oba bo bandaba ndoza bamubeera bandabamu ekyo ekiti kuba nina message nyingi nnyo
zino zibaweereza no zi request zota abatakufollowinga nyingi. I want you nkwagala biki. Ate ze kati engeri eri video gye yatambula obe Kenya nsinga beerako n'abana Kenya. Ngaga janguka eno. Abana Kenya lero ne yali angambye agenda kugulira air ticket. Towapaala. Sipaala nze ndeka. Wentuuke Kenya yonna n'otadda. Mu nsi etaliiyo kiba kizibu nnyo okukola ebintu omuntu byonna by'abakozi. Sagamba batwale Sudan nga tugenda zina Karaoke nga tetumanyi. Ati mu nsi etaliiyo kiba kyangu nnyo omuntu okukozesa ekintu nga toyagala naye n'okikola. Ne wano mu Uganda ani wano Uganda bali bakola. Ne baba kututte eggulu mpozi nga kusuza ku mpingo naye ensi eyiyo esigala yiyo. Oni akututte eggulu mwogera olulimi lumu. Ne waba munyankole bw'oyogera Oluganda bajja wulira ky'oyogera. Ne waba kusomera mu gunafuna wa gusula mawangu bantu bagula bantu. Naye Kenya ani age. Naye Kenya ani bajja kulanga nga buli mutakumanyi. Aye buno obuwala obujja kunonga bu. Kyekyagano genda. Saagenda. Ne singa wandigenza. Singa just naye njagala mpereze sente. So sente nali njagala zimpereze era ne mugamba air ticket. Wajja kumpaayo kale bwezi ne bwezi. Nangamba ina passport ne mugamba ne passport sirina. Passport etaagisa sente meko zikola ne mugamba $3. Nanga ngenda kuterako $5. Ne mugamba kale. Nateeka. Yepima yabuuka. Yamanya ndi omubbye. Yabuuka. Naye Uganda bayika batutya nnyo. Yabuuka nzanga mbono angamba talina passport. Ate muteeke muneza ticket. Gwa muletera okwepima singa wamuleka wali ku air ticket. Nani njagala mpe change. Kati passport eyo gifunira ku bitano. Golo zaita sola genda kuguni na aliteeka mu n'amanya. Wena mulimba nze. Kwa ezabiri mu etaano. Ati nkugamba. Buli asobola oteekamu obuteesi bw'ati. N'amanya nti n'amimba. Alina okwepima. Yasigala nga yogera mawo namala neepima ne muleka. N'ekyo ekyanti tunabeerako vaccine mu zi videos. Nali mbeddeko mu video naye byali byadda. Video yani? Ya Vian music. Video ki? Kalimba ko bali bakayita batya. Byadda nga nabeerako ewaziga. Ziga fix. Obeerako ewaziga? Twalinga badansa kati nga waliwo betwalinga tubeera naye nga ate mukwano gwe. Kati kola olunaku Ziga fix namugamba oba ojjajja ne Paveni atuyambeko wano eno. Bana babeera mu video. Nanteekamu naye nali sibikolangako. Saabeerayo mbeera wuwe. Twalinga tugendayo nga waliwo oyo yali muyimbi nga ayagala kola video shoot kati nga tufa abagenda ozinamu oluyimba. Kati nga tugendayo Waziga wetukolera ki? Rehearsals kuba yali agenda era okwata eyo video. Kati bukyali. Anyway. Abadde Pavin langa business yo mama. Birange. Byogikoleramu byonna birange. Omuntu amanye nti ntunda omwenge, ntunda whisky, wine, rum, vodka, gin, tequila, champagne, whiskey, nzogedde ezo. Sparkling wine, white wine, sweet wine zonna. Ne flavors za shisha. Nazo zitunda flavors zonna. Tundira bigenderako byonna mu shisha. Byonna amanda, filters, foil byonna birina. Then ntunda ne vape. Vape zigirako flavors zonna kisinzira woyagala. Vape za $10. So oli asooka kola ki? Abamu nsobola okutwalira naye abasinga nsooka kugamba waako deposit. Koza abamu batawaanya. Okay. Bano badeere kasomo ogenda bugenzi. Ngenda bugenzi. Okay. So okola delivery. Nkola delivery zokka kati. Ono akola delivery. Mukazi omu yekka yakamuwa. Abakazi bakitemuwagira abakazi bannammwe. Mumuwagire. Tebabikozesa nnyo kirabika. Ate nga bali bakoledde delivery ate era abakazi bajja. Nange boolaba nti byenkola naye ate mba ngenze okunywa omwenge. Nange ngenda mu bbaala.
tena igwe mbanywedde sinza abaguguzi. Oh, basajja be bagula abakazi ne bajja ne banywa. Nange gwe mbanywedde sinza abaguguzi. Olagudeko mu kapate k'abantu n'ogamba mashallah wano nange kasooke ng'okoze delivery. Mubaala. Ng'ogudde bugwe mu pate y'abantu. Nga tobamanyi. Ndi ebifi byonna. Ntamidde. Nga tobamanyi. Ntokunyumiza kyali kitya. Nali ntamidde. Omayo mwenge bw'otamira gutuma ate bw'otamira buli omu abeera mukwano gwo. Kati okola nnyo emikwano ng'otamidde. Mbeera nnyo n'abantu nga ntamidde n'ate bwe mba sitamidde sirina mikwano. Tera tukuklippinge ng'otamidde. Kati nga bali kusanyuka awo nange nenzija ne tusanyuka babaleetedde plata yaabwe nange ne ntandika okulya. Kati mu bbaala abantu mubeera kimu. Oli asukka neebuuza ate ono waagwa. Kiba kizibu ng'oli atamidde mulimu ab'empisa embi naye. Abantu mu bbaala oli asobola okujja n'anywa ku byokunywa byo n'otanyiiganya. Neera n'onyiigamu. Onyiigamu naye si nnyo nti oba kulemerako ate ogamba ono avudde wa. Si nnyo kubeera naawe osobola otamira n'owa omuntu toti etaliiye. Nti ye alinywa birala n'omugamba nti nyweraako kaneera. Ng'otamidde? Omwenge gwatuma otuuka ku ekyo? Bwagaana. Abantu abasinga bagaana. Jjukira kati omuntu asobola okukuba omwenge byakuwadde tobimanyi ne bikuviirako obuzibu. Anyway, tunaakwatagana omulundi oguddako abadde Pavini. Njagala kugendako mu bbaala nkwate night life. Oba nzije ddimuka. Njagala kwogera jangu enkyawone. Enkya Monday kola kweva. Red Eye Monday. Njagala kwogera kukwata night y'abagundi abo y'aba petite. Nanti nabo era be bakola ku Lakweva. Be bakolayo. Bakolayo ku Monday. Ku Monday bakola ku Lakweva. Aba Dark Side Empire ku Monday babeera ku Lakweva. Then ku Lwokuna babeera ku Kasiki. Dark Side Empire. Anyway, tunaddamu abadde. Nze benda babikola ku TikTok ntyamu. Ngenda baterayo bu video mugenda kubulaba. Na videos nga aliko mu bbaala ebintu byakola. Kasigini kyakayina buli watamiira. Era byo mbikola ntamidde. Ngogera okulanga olulimi luvuddeyo engalo zige. Nzo waaki obadde ki. Anyway, tweyanziza. Naye nga mugende muwagire ku mwenge. Muwagire ku asobola okuzimba garage n'erika shop eyimiridde. Oba ali bizimba ddi? Ndi bizimba, nja bizimba. Omulungi ne mbubi. Olina bizimba.